ku DP era nazo sente bakyogeranga enchane kulwa namboze batugaba naye tulinamu ensujju nga bo bamunda ba yellow kungulu ba green nenga bali ya sente tijja ku NUP wera wala bekyagwawo nti kati yali wa yellow kuno ne kya green yakiyambula kati kwa yellow full kati ne mu NUP kye badde bakoze nga bayise ku muntu bakulembeze tebayita abantu bamujufa batwala ku top generals abatula ku board kagambe generals FDC gabayitamu yali vice president ne muntu gwa bayise yali vice president okujja ko agenda maso n'okugoberera omukutu ogw'ensonga DNC Daily News Channel omukutu okutusaako amawulire goteekeddwa okumanya agenda maso eggwanga lyattu Uganda obaoli awo n'okwetoloola ensi yonna okutwaliza wamu okuteekateeka programu eno n'ogikwanjulira nze Shafik Alfadi Kananura program eyitibwa Face the Point nga tukyaza abantu ab'enjawulo mu ggwanga ne battaanya ku nsonga gwe munnayuganda z'ogenda mu maaso n'okwebuuza nga n'olunaku olwaleero tulina era omubaka ow'ensonga agenda okuba omubaka mu bitundu eby'emityana nga mubaka wa nsonga nnyo bwenja okusaba agende maaso n'okubanga akubuuzaako agenda mu maaso n'okubanga tulaba honorable buuza kuba tulaba omukutu DNC News. Nayanza nnyo muganda wange okuyanjula eri abatulaba abatuwuliriza byasinziira amanya nze Isaac Tonsange musajja omusomesa musajja wa National Unity Platform okuva emugoye mu Kalangalo Mukenya District. So muganda Kisafiki kwebaza wamu ne management ya TV ya Fena Globaliza ya Daily News Channel okunkyalirako wane wange tekogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nebaza abatuwuliriza nti bane bali kuwuliriza okugula data mwe muteekako si kyangu mu kaseera kano akamusebeni mwatuvugira endiima ne weefirizayo ekikumi n'okiteekayo n'olaba kigenda mu maaso mu ggwanga kitegeeza nti omuntu atasobola okwagala ensi yo era kkiriza soke nebaze baganda bange ab'emityana bempangala nabo ddala awo Bulera Namutamba awo Mutetema mu Kalangalo Kiryokya wamu n'Ekikandwa ab'Ekikandwa azijja ku enkya tulina akatale kafaako okulindirira Bishop agenda okukyalira ow'emityana ajja okukyala ku kyaki yaffe awo ey'abakristaayo Matte nzija twegattwamu tutonde ssente ndi mu kkubo nzija naye mbeebaza okuba nti muwaddeyo n'okwagala eggwanga lyaffe. Honorable koze yeba Mityana North ebeera Mityana North Mityana North ndowooza mutegedde omubaka wammwe era olunaku olw'enkya mugende mulabe nga mugenda ku mukolo ogwo gw'abayise. Ensi ya Uganda ogiraba otya ennaku zino embeera ogiraba otya soka otukube ekifaananyi okutwaliza wamu ensi yaffe Uganda yeewuunyisa ensi yaffe Uganda mu by'embeera ya bulijjo weather nnungi esikiriza naye ffe abantu abalimu tetusikiriza kubanga olw'embeera ffe tutambuliramu enzibu baganda baffe abasuubuzi mubadde mbawulira enkya n'eggulo n'eggulo babadde mu State House babe ne babalinnyisa olunaku lwonna nga bali mu kunywa kacaayi ne pulezidenti yagenda obatuukako nga bakoowa kitalo butalo nga tolina kibayinza kwogera atwala ekiba kibabuulira ffe nga bannabyabufuzi babadde basobola okubeerawo ku mitimbagano egy'enjawulo tebadde tubategeezeza nti tolina kyamakulu kyebagenda kujjayo era indeed tebadde nyo kyamanyi kibajjeeyo bo bagambye bafunyemu ku bibala ebitonotono naye abo bafunye byanso oba basinganyi bakooye newulizo nga tekyalizoninga nga nabo babaganidde naku gate so katusuubira nnyo kyamaanyi kyavuddeyo n'otuleka otunyulira ne bannaffe abamu abalemedde mu America n'otunyulira aba MP beegabanya ssente nga bwe baagala so Uganda ye eri mu kavuyo okujjako weather ebisigadde byo munsi yaffe byafunda kiba kya awo wenyini we tuba tutandikira ku nsonga olina ensonga gy'okoonyeeko ey'abantu okulemera mu nsi endala nga oba oli awo tugamba ebbula ly'emirimu lisobola okuleetera omuntu okuva mu ggwanga lyaffe n'abula n'agenda oba agenze afunye omukisa okugenda mu nsi endala n'abulirayo naye ate twafunye ekikangabwa kankiyite ekikangabwa omu ku bakuumi k'omu ku bakungu abamu ku bakuumi b'abakungu wano mu ggwanga yafunye omukisa oguyingira saba minisita wa Uganda bodegaadi abadde amubeerako emabega yafunye omukisa oguyingira mu America ndowooza bwe yalabye ku nguudo n'agamba sidda waffe waliyo ebinnya ekyo kitegeeza ki eri eggwanga kubanga ono alina omulimu tugamba badduka butaba na mirimu kitegeeza ki eri eggwanga
tulanga kya Lusage n'ekinene oyo no yabadde bodyguard ye bodyguard ne waliwo n'abalala waliwo yali minister prime minister yali MP Mulamba babiri babitanga babiri yali ono yayimba Judith babiri ne yagenda bwatyo n'abeera mu Canada taddanga ate nga ali member of parliament tulina bakansala wano gwe nawulira yaliwe Kampala waneeno mu state council banji manyinga basatu babiri kati nono ow'omunene ddala ate nga ye alina ku mulimu kubanga gwese bodyguard wa prime minister ekintu kinene nnyo kiyinza okubanga kinene mu bigambo naye nga mu bikolwa ebigenderako kitono nnyo kubanga ffe tulina gye tuyita benefits ayinza okubanga oba omusaala gwe ne benefits zafuna nga ntono ekituufu kiri nti bannayuganda basasulwa bubi tusasulwa bubi bannayuganda tukola mu mbeera mbi kati bwalaba nga nawo green pass kyawagenda ogifunira ave mu nsi eno emunyigiriza agenda era nze abavubuka kyalina amaanyi kibula nti ne ku nnyonyono zitambulirako enkya n'eggulu ezigenda Dubai nawo mujjuddemu abaana abato bagraduate betusomesa ekyalego abanza batikkira n'omukangira ku nnyonyi omukangira ali ku nnyonyi n'omuganda yekajataka masita atateze munange mwatusomesa naye n'emirimu gibuze ngenda Dubai ngenda Saudi ngenda wa so ensi yaffe yo gavumenti yeni ali mu yagitta that is a good indicator kiraga ensi egenda okugwa oba ensi egudde abamu balowooza nti ensi okugwa ejja kuva boggule gwenga ttafaali no egenda gulajyo nga muluuzinga abantu ababuvunaanyizibwa nga bagenda bababulako badokita abayitirivu abangi batendekeddwa Makerere University n'university endala zonna ezitraining abadokita bonna bumaliriza okusoma nga dduka nga yegendera bweru so ekintu ekiriwo nti Uganda abantu bagala girekera abatasobola batalina busobozi buvaako Uganda genda wabweru olw'okunyigirizibwa okulimu eddembe ly'obudde liriiwo abaana ffe bangi bagezaako okuwagira byebyobufuzi okwata bakwatebasibwa emirimu giri under payment waliwo okubanga okukola naye nga kibakuwa sikisaana okukola okufuna kitono nnyo bizinesi nyingi ziggaddewo olw'omusolo omungi ennyo so ensi yaffe bambi eri mu biseera bizibu kyovula abantu bwabufukako n'agenda wabweru abula President Kyagulanyi yogera n'agamba neze abasirikale njabanga minimum atandikirwako yamuwanga akakadde gavumenti ya Museveni yagambye egenda bwongeza sirikidde kati yageze okuwongeza tukagirama miliyoni yayongeza tuke ku 8 kibula abasajja ngabo abakuuma bannabanja basirikale alabira ddala talina future kasete kwa mwaka ki katono taweza mitwalo atali n'abaana bwati abasajja kati bawozesa emyaka 3-4 batasi okuzaala abana batasi okugenda mu masomero naye babaweereza eki amasomero ga bbeeyi emmere gye tulya ya bbeeyi kimu kya bbeeyi nga tasobola kumala kulaga kagere ku kyeyo neekwekera eyo neewuliza eyo kiye ekyokuba ebintu byonna tusobola baikuwawo kifaananyi ki munnayuganda kyayinza okufuna oluvannyuma lw'okubanga okuba nti kati riri mu mbeera bwetyo Uganda ey'enkya eri etyo ekituufu Uganda ey'enkya eri mu mikono gyaffe bannayuganda ffe tulina gitunyumya wa tugyagala mwe bannayuganda mugyagala wa mukyayagala okutambulira mu mbeera gye tutambuliramu essaawa zino omwagala Uganda endongooseemu gudo nga bwe zityo ng'omuntu ogenda okugesa namalodi agende ku ddwaliro ekiruddu otuuka ofudde omulwadde bwatwalayo tanajja naye kulinya yatambulira mu bifu otunyuulira amakubo etutambulira twalabeerera erigende waffe Hoima erigende waffe Mityana bonna bonna mafu so toyinza kugamba nti embeera gye tulimu tunadda okuziga bitono tikatonda ajja tukola olunaku lw'ensi ebiri wonno tulina kusitukiramu kyobera nze ne bazza baganda bange abasuubuzi babadde beekweka bulijjo tuffe bannabyabufuzi ffe tubaleetera obuzibu simanyi bwe tuba tukalakasa tulina bizinesi zaabwe kati kuno bazeekalakasiza mbugenyini era bazigaddewo so nze ndowooza nti eggwanga lyaffe likukakataku buli munnayuganda bwali asituke tuleka tutuuse eggwanga temuleekera few individuals tulina okutambuliramu nga ffenna nga ttiimu kulw'obulungi bw'ensi yaffe naye otherwise tunazinga emikono ffe abamu tukuze naye bwata butuzadde obukyali tuli wansi emyaka 20 bagenda kubeera batya banabeera mu mbeera bweti Honorable ga ebimu 10 NRM gavumenti y'NRM byekoze mu byo mwabaddemu n'enguudo nalabyemu enguudo ng'alaga nti gavumenti ku bimu ku byesimbyeko essira mulimu enguudo zo kaweredde olinga ayagala okukuba ebituli mu nguudo mu nteekateeka z'omukyala nti ate bifo ebyo byoli nati yakibuleti abamwise Ssabakunzi alina kujja kuyimbayimba ebitaliiwo mwabaguudise bwanakola olutebe lodi oluguudo lumu mu nguudo 10 ngagamba enguudo zikoze eki kati ayiwe ejyagiboogera bwe batinti zinagirabye era pulezidenti bw'atambulira esinga mu Uganda yonna ne mu nsi okuba y'ebbeeyi n'okubeera ey'ebbeeyi si tubakuza naye bw'obivaako bakuwa ayiwe gendako wansi enateete abamu tazina kusimba bitooke gendako wansi
kusala maloni genda ko wansi wanene mu Kampala mu kibuga wansi genda kiri waffe mu kyale waffe Namutamba amakubo mavundu tulina woyita amakubo mabi omuntu azalira ku boda so kati ulabira ddala nga bali mutuukisa talina kibali bakoze bo bakolanga bakatandika wali aganye as time goes on bongera kuonoona so kibacha nakyo kyakolera bayize ne bandika mu ttaka kati bali mu kwanika mu ttaka so kinali subide gasaba kuzi yali nda kumale mukamawe namugati kitukoze kimala amukungiremu like tu abantu naye nga yigwa akunga yinzo kujikude ekirowozo batu abasaba kuza tusula mukunge ate nakunga feno tuwagirira nabira kusaidiye ensonga eyo nga tukyagisiza ku bbali waliwo ensonga y'enjawukana mu bibiina by'obufuzi ebiriwo si kibiina ekiri mu buyinza nakyo owulira beerumaaluma n'ebibiina mmwe bye mulimu ebyagala okumaamulako gavumenti eneriko okwerumaaluma kungi mu bibiina kyolimu mulimu okwerumaaluma ekya National Unity Platform ekikulemberwa omwami President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebibiina ebirala waliyo okwerumaaluma naye tulaba ate nga musomola bammemba naddala mu aba NUP okuva mu bibiina ebirala okudda ewamu ekyo nga kiraga nga abongera ate empalana ku mpalana nti mulina empalana y'ekibiina ekiri mu buyinza ate mulinga abaggulawo n'empalana ate wakati w'ebibiina ebirala byemugenda mu maaso n'okuvuganya nabyo mwaliteseza ng'olina emmere yo olinamu amatooke ejanjalo abeteka ku sowaani omuntu alina eddembe ayagala kulya mmere ki ayinza okulekawo n'oli obumonde n'olekawo ettooke biki gy'oli kitala bino ebina bye tutambuliramu byaffe by'opposition bingi naye omuntu alaba ekibiina kye kimuwanguza si buli kibiina kijja kuwangula kuba olina ekibiina ekimutambulira ku presidence naye nga byandisibyekono najja nga president mulamba yatafunayo member of parliament n'omu kati kiri mu briefcase naye alinaki abantu bagenda ku kibiina ekirina amanyi ekiwangula ate nakino ffe kitanuuku netujja mu opposition mwokka mwalabye bangi be twajje mu NRM ate abo be twasudde okulagako abavudde mu NRM si be bokka tetubabeera nabo eri waffe ekalangaalo nga bangi bati bagamba ate olwogira Museveni bbanga ddene naye kati time etuse tukole ki tujja kuwagira mu opposition mukole ABC tuze okitegedde so tusise mu bibiina bingi byonna tusiseeyo ebya NRM ebya NUP n'ebirala era bisudde okutwegattako era tubaaniriza mwongere okujja era president of yatugambye ekadi genda tali kuzuwa empya zigenda kudda ku byalo baali bakifunira kitebe kokka kati ne ku byalo zigenda tali okubeera ngayo ekyo tekigenda kuleetera mwami Museveni okubeera mu leisure zone nga abalese mulwana kati mulwana ne FDC na DP na UPC ye mu kifo ky'okulwanyisa ye kubanga bano bagenda gamba mutubako bammemba baffe mubogereza muyiteri ne mukuta ate ne mulagamba tetulina kulwanagana ekyo tekigenda muleetera okubeera nga ali awumudde ate okutwaliza wamu kirina Museveni kumwetaaga era okutwaliza wamu tayinza okujjako nga ogamba bugambi kufa kubanga tiye eggwanga lyaffe teridali mu mikono gye byamubuukamu balala bagitambuza yes ye president ngeri naye abalowoleze abatambuza ekibiina kino abatambuza eggwanga lyaffe balala nnyo era byakola kibaagala era kyova owulira enkya n'eggulo nga buli kimu buli omu akola kiki president n'agamba kino ne bakola kirala n'agamba kino ne bakola kirala kubanga gwe president era kibakulira kyogamba naye kiri kyombuuzizzaako nti fe ebiina tukubagana kujja abalala tebayingiza mu kibiina kino eki ne begatta mu kino ekyo tekirina musango era tekitiza kyeyongera okulaga obumu kubanga bannayuganda bana bayayaana mwegatta ddi muleke candidates ki omu so kati ba individual basis batandise okiraga bo ng'abantu batandise okulaga nti beegatta oli ava mu DP najja muki mu NUP nga gyalaba eri amazima yalaba ekijja omutambuza nga kiraga teramwe abali waggulu eri abali ku level ewa president musaana mumanye nti NUP yesobola okutuwanguza tubula nti by'obuntu tukikoze twegasse ku NUP kubanga NUP wali wadde ogisaasira ya myaka 3 naye emyaka 3 abaana be bazaliddwa mu NUP tebannaba kutuuka na kulonda naye kati wetunyulira ekiri wano buli muntu ali we NUP kitegeeza buli mwana napati alina ekibiina gye yakola gyeyava nagyakola NUP so NUP lw'ebijjuliro olwa buli muntu akola ki awulira nti akoye gavumenti eno wakuŋŋaanira najja nagattako ettaffaali mu ngeri okukyusa eggwanga lino jawukana eziri mu kibiina munda munyini mwenga mmwe zibalekawo abannaNUP kubanga era titugenda mukakafu obulaga nti pulezidenti waffe Kyagulanyi ali organized bino ebyokwawukana mu bibiina bukodyo bwa Museveni abukola intended teva mu bibiina kyo ekigwawo no tulira ku bikibiina FDC engeri gye yagwamu mwawulira omukyalo omu oba omukulembeze omu gubawa ssente era bamala ozireeta tebataliwo zisematema nga bannaffe abakulembera FDC
twakira amangu FDC yagwawo kati uli waliwo katonga ule ni najana gena mu DP era nazo sente bakyogera ng'enchane kulwa nambozi nebatu gabani naye tulinamu ensujju nga boba munda ba yellow kungulu ba green nenga bali ya sente tija ku NUP wera wala bekyagwawo nti kati yali wa yellow kuno ne kyagulini yakyeyambula kati kwa yellow full kati ne mu NUP kyebadde bakoze nga bayise ku muntu bakulembeze tebayita mu bantu bamujufa abaliemba batwala ku top generals abatula ku board kagambe generals FDC ge bayitamu yali vice president ne muntu gwa bayise mu vice president okujja ko DP ge batwala nga yali president batwala abantu ba wansi so katulaba top general deputy vice president actually number 2 muno mpoga badi number 2 nege bakuzisiza ne manafuya nali ya sente ajja asanyewe kibina that is Museveni system adema bulanye kimala kama abakulembeze baffe tubakirabira woma nkibakoze wa mulirwana sisi mjakozeseza ekumbi jakozeseza okutemewa mulirwana nawe nanga ajikuta ajinga lulide bakisibana nga mukyala so mu ngeri eyo nze onebaliza president waffe Kyagulanyi Robert Kyagulanyi ndiye akirengeredde waggulu n'executive ye ne bakitegeererawo mangu tebalinzidde ne bagamba nti omuntu ono alabika yalidde stress oba yafubamuwadde sente gyatusaanyeewo katumwanike nnyo ate bali basese na kyali kamangu bamugambye nti design buvunanyizibwa bwoliko ffe tubisirike eno bikuweeraawo oba naye yakutumibwa nategera nti bakutadde wansi tokyali mu bifo bya bukulembeze bw'amaanyi ajja kumanya nti ki batuguddemu tajja kunyigiriza naye kati bwe yagaana byebino byabaddewo ne bannayuganda sibe bafu n'abalonzi sibe bafu bamanya ekituufu ekigwa n'abamanya omuntu ayinza otuwanguza wa waayiridde